Chakawa nayi Valentine. Wani. Zino bade manyi olyeri. Nga nkunoonyeza eri maaso eri yonna mu nnyumba sikulaba kumpa oli eno manju. Badde njagala concentrating mu just waliwo manyi gundi zembadde mpandiika wano. Nga njagala kusuubira nga ndinze ka then ndabe bwe nyiza okikwasaganya. Kyekiriwo. Ekiriwo kimanyi. Ekiriwo sanyu jerere mu maka gano. Mawulire sanyu gatya. Valentine, we are going to celebrate. Celebrate what? Omanyi kati nina ekintu empya kye njagala okulya. Ovudde mu celebration kati ate olina ky'owulya ky'oyagala okulya. Eyo neba celebration. Mpulira? Leero njagala tulye ku nkoko. Enkoko? Ya omanyi tuludde okugiryako kalantiini ono nga omumanyi. Leka naawe. Okay, tuludde okugiryako kuba kyemmanyi twasemba okugirya wiiki nga 2 emabega. Nize ennaku 14 sinnaku nnyingi nnyo. Ate era ennaku 14 enkoko almost zeemala mu mubiri. Era tuludde naye kale ekyo kikulu. Njagala ngiryeko manyi waliyo bagiyita chicken pilau bagiyita what? Ogamba chicken biryani. Njagala okulya. Chicken biryani tekina buzibu. Kiba kitegeeza nti oyagala ndete enkoko ndete n'omuceere, right? Yeah. Tofaayo we mayiza wano. Ngenda kukkirira wali mu katale ekatwe. Bagisale bulungi bagitereeze bagiteme ebifi byoyagala nkikuleetere maama otereeze tulye. Kati n'ekirala woba oyita ku dduuka jangu n'ebyocupa byasoda ebinene. Leero ngoyoyeza kumu. Soka Valentino tugenda kukola pate. Ngoyoyeza kumu ndaba chicken biryani omuceere enkoko soda. Tugenda kukola pate ate teri pate enyuma teri pate etambula nga tekuli soda. What are we celebrating? Yes. We are celebrating something. Pozi n'ekirala. Olaba omukatale nga gy'ogulenga. Saidi ende wali akatale k'ebibala. K'ebibala. Nditirayo ku miyembe emitoototo. Emiyembe miki? Emitoototo. Daisy! Watandise ddi okuyoya emiyembe emito? Njagala kugirya. Daisy mbulamu bw'osikwira nko bw'oyoya emiyembe mito. This is my first time. Kubanga obadde ng'obubanga oyagala kulya ebibala ebibanga ng'emiyembe ng'ongamba nti ndeterayo omuyembe ogwengedde oguli ready to eat. Era nga nguleeta. Naye kati bw'ongamba nti ate nga mu kiseera kino oyoyezza buyembe buto maama. Kiki ennyo ekyo? Gw'olabika wali tokigenderera ekyo nabanga nkusaba gya juice kati guno gwakulya ate ngenda kuguliirako omunnyo. Kibeere Magida. Daisy, tell me something. Tell me something. Okay, Valentine. What is it? Good news. I want to hear the good news. Ozirike gwe nga nkugambye. Nga lwaki nzirika? Nze omusajja omugumu bwe nti? Kyogamba sikyuseeko wadde. Kale bwe nkutunuulira ndaba otaddeko ku kabiribiri ogezzegezeemu ku kiro nga ziizo ate ne skin yo eyina engeri gyerayitinzeemu gye sitegeera. Singa wadde weetakula yandibadde ensonga ndala naye kati engeri gy'oteetakula wandibanga olina birala bye sinategeera. Kubuulira ki? Mpulira. Valentino ndi lubuto. Daisy oli ki? Ndi lubuto. Oluki? Ndi lubuto. Jajjange. Daisy ofunye olubuto. Gwofunye ddi olubuto bannange Mukama Katonda nesimanya. Ndi lubuto. Walukebedde ddi kubanga embuto mbadde manyi nti bwofuna olubuto olukebera ne mwami wo yali mumanya nti ye munnaye lutuse bwe luti ne mulitegekera. Bade njagala kusurprisinga. Kyogamba toli surprise naye era naawe toli musanyufu nga nze. Kiki nga tusanyusa mbadde manyi ogenda sanyuka nnyo naye wenna olagayo not happy. Kwegamba ndi musanyufu naye. Daisy emyaka mingi tumaze nga tunoonya olubuto. Kati lulu nosanyuka. Kyengamba nti olubuto natwandibadde ffenna tulumanyi nze naawe nti
nga buyinza okukebera n'ogamba nti munaye nno namiisinze munnange nno kiri bwe kiti tumanya nti kati olubuto tulutegedde lwa bbanga bweti lwenkana waddu mwezi gumu n'ekitundu wanje maama Daisy omaze omwezi mulamba n'ekitundu nga tombulira nti oli lubuto abakazi nga mukweka ebyama ebadde surprise sigambye yes I'm surprised mukwano naye bannange sanyuka gwe bulijjo tulinda omwana ebbanga lino kati wonaze mukwano ngenda kusanyuka ndowooza essanyu likyalemeddeyo munda naye mu maaso awo temmanyi bwe ndaba nkomyewo nga nkuletedde byenkuletera ngenda kuba musanyufu nnyo naawe ojja n'omukwano nonsonyiwa kiba kikuyisiza bulungi naye akaddeko nangenda kuba nkomawo amale okwetereza wano nzije yangwayo mwana tumuseeko enjala enjala ezo zisaana kubeera nga tumaze kulya chicken biliyaani oyo ne bijuyisi okitegedde kankolemu ne ka practice engeri gye nnaataba era weetereze kubanga maaso eyo genda kuba buli kate mwana alwazadde mabega buli kaseera olubuto lubeera lukula nga mukama mulungi genza kuwummula webale bino ngena bikola nti Daisy kichinga olindirawoza Daisy kiki ekibaddewo nga toli musanyufu leero enti Lydia wantu era nga kyogambye mbu siri musanyufu sigenda gamba nnyo mbu siri musanyufu just nina ebintu byengattagatta bikyannimye nina ebintu byendowooza sibitegeera Lydia bbanga lyonna mbadde ngawo nga tunoonya omwana n'omwana Lydia sina kyesikoze anjagala omwana oba onfuna emyaka gino gyonna tuze nga tunoonya omwana naye okimanyi ti saawa zino wetwogerera ndi lubuto That's good news. Siraba nsonga waki wandibadde oli munyivu bwotyo. Wandibadde right now you celebrating. Ne kati nange sirina ngeri gye nkusanyukirako nga oli munyivu bwotyo. Kiki? Buzibu ki? Kyekyo kyennyini nno. Lydia ku mbeera gye tubaddewo ne Valentino nga noonya omwana. Omanyi amabegako awo nagenda periods zange ne zibeera late. Kati neŋŋamba nensoka ne zitabiwa nnyo maanyi neŋŋamba bino bya bulijjo era bulijjo ndaba era omwana yagaana nze nga nabijjako ddaki omwoyo nembireka neŋŋamba naye nedda let me give it a second thought era nagenda nenfuna ako akantu ka 8 siggi nakasabirako essaala nnyingi nga sinakakozesa neŋŋamba ayi mukama akantu kano akandibadde kabeera akamu bufuule bubiri obunene obulayini obutegeera oba bwennyini munnange nga nsabirako essaala nnene bweti nga ndyoka nkwata akantu nga nkakozesa mukama teyali mubi ebbanga lyonna limaze nga nsaba nga nfukamira wansi ku maviivi nenkaaba sina kyesikoze Lydia ku lw'omwana tekiriyo okitegeera ebbanga lyomazeeko nange naawe okimanyi nti Daisy anoonyeza omwana mu bulungi ne mu bubi mukama yawulira essaala zange ku olwo era bw'ati akaali akalayini akamu n'akafuula obulayini obubiri bannange nasanyuka nga sikikkiriza okumanya nga nali sikikkiriza
Najiranga nenesunako. Ndaba bondota. Kuba nze nali nagwa muddama. Naddayo ku pharmacy. Nengula ka HCG akala nengamba munnange kayinza okuba ekadi expert ne kandagabiza otsenfu. Nenziramu nenkebera. Bana eridi nga kaleta layinze ezo bbiri Katonda nga yazirambye tezigenda kukyuka. Naye kakati mu abandi badde bakola party right now. Ngamba ota nti toli happy. Nawe kenyini nkulaba toli happy. Ekintu ekyo kiri mu kunneewuunyisa. Ffenna twandibadde basanyufu tumanyi ebbanga ly'onoonyereza olubuto. Valentino sawa zino singa celebrating. Gwe kenyini singa oli happy nnyo naye kitegeera sooka ombuuliremu sooka ondiiremu kyo kigenda maaso. Munnange nno sigenda kugamba musiri happy. Nze ng'omuntu munda ndi musanyufu Lydia kankubuulira kuba I've always wanted this. Okitegeera kati saawa zino Katonda azzeemu essaala zange. I'm grateful and I'm happy. Naye kisinza okummalamu amaanyi. N'essaawa za kakati okunsanga wano nga ntudde ndowooza. Valentino. Ngenze nempa Valentino amawulire ne mugamba munnange mwami wange. Ndi lubuto zibadde njagala kukola pate. Mbadde njagala kukola pate. Okitegeera. Naye Valentino reaction jampadde sikitegeera. Simanyi na ngeri gye nnyinza ginnyonnyola nti oba kino. Simanyi na ngeri gye nnyinza kugamba mbu Lydia Valentino asanyuse bw'ati. Valentino abadde kugamba zisagadde nakimulaga nnyo bw'atandise okupalapalanya mbu naasanyuka edda. Kwanza waayikambye esonyiwa. Naye ekituufu Valentino mu kifo ky'okusanyuka yeewuunyiza. Omanyi omuntu ateekako feesi eraga nti ali mu nnaku. Omuntu feesi eraga nti atidde kyemmugambye oba kimukanzeemu. Okitegeera? Tetuganye ebbanga lye tumaze tunoonya omuntu. Naye kati omwana ze. Sanyuka nze omanyi reaction gye n'adde manyi Valentino agenda kusanyuka. Aneetike. Valentino agenda sanyuka agula etiketi angambe Daisy eyiyo omwana agenda omuzaalire Dubai. Genda mu America gy'oba ozaalira omwana. Okitegeera? Kitegeera. Naye reaction Valentino gyampadde. Bw'oŋŋamba nti Daisy ennyinyonnyoli. Bw'otankuba miggo 10 tonvaako. Naye munnaye abasajja bazibu. Omusajja asobola okubeerawo ng'akupeeka omwana, ng'akusaba omwana. Ate w'otuuka omumufunira, ate ne yeekyanga. Ne weebuuza abasajja mu butuufu baagala ki? Kwaka essaawa zino yandibadde musanyufu nnyo. Naye bw'oŋŋamba nti nno bw'atyo bw'atandise okweyisa, then abasajja bazibu. Nnyo. Kimmazeemu nnyo n'amaanyi. Naye nga yandivudde ku ky'okuyisa bw'atyo. Mubaddemu n'obutakkaanya. Kiki buzibu ki bannange? Lydia ffe tubadde ngawo bbanga lyonna n'omwami wange tetubadde nakutakkaanya tubadde tusa kimu. Okiwulira? Just nze sisobola kunnyonnyola simanyi ki kituuseewo nange ndi wano eno nga bw'onsanze mbigattagatta mbirowooza sibitegeera. Naye abasajja munnaye tebategeerekeka. Kye baagala ne kye bataagala kizibu okitegeera. Kyekyo kyennyini kyo. Mwanyina ze Kellen. Wanje. Wenjogerera kati amagezi ganneesibye. Ate gati. Ekintu ekiriwo begamba ennaku zino ebintu bingi gye bingwiragwira buli kimu nga kijja okumuukumu. Ebimu nga birungi, ebimu nga birungi nnyo ate nga birina ne sayidi embi. Begamba nembeera shocked. About what? Okugeza. Mbadde nakavaano juzi. Nekutegeeza nga bagenda okuleeta kirabo. Kirabo ali mu kkubajja naye ekintu ekisinga okubeera nga kyewuunyisa mu kiseera kino ekimazeeko n'amagezi nti maze ebbanga nga nnoonya omwana. Katonda nampa ekisa nanteekako ekisa kye kirabo n'afuna olubuto. Kirungi nnyo kirabo n'afuna olubuto era kati mukiseera tulindiridde mwana. Naye ate olunaku lwali luleese ekyewuunyisa. Ate kiki? Olina omukyalo omulala wadde olubuto? Waali omukyalo omulala ali lubuto. Wawadde omukyalo omulala olubuto? Ne omukyalo omulala ali olubuto nga si mukyala mulala yenna okuggyako ekiriwo nti mukyala wange Daisy akantemye nangamba nti Valentino mbadde nduddewo okugamba naye ndi lubuto lwa mwezi gumu n'ekitundu.
Daisy yafunye olubuto. Daisy olubuto. Kati ndi awo nzizombe ku magezi tuyinza kukwasaganya tuti ensonga eno kuba kati Kirabo olubuto, Daisy olubuto bisobedde. Olubuto lugyemu. Okukola tuti? Tujjamu. Kubanga guno mwaka gwa korona. Kirizagaana mufu. Kirabo olubuto lwa myezi emeka? Myezi 3. Agenda kuzaala mwana. Okuzaala omwana wa Uganda, omwana omulungi azaalibwa miliyoni meka? Miliyoni 3. Kati miliyoni 3. Ne Daisy azaale miliyoni 3 ze miliyoni 6 inaya. Kati Daisy olwengeri gye lukyali luto. Tulugyemu. Ante ekiro kiri bwe kiti. Kasa tulina Kirabo. Kellen. Agenda tuzaala. Kellen ekiro kiri bwe kiti. Ekya ssente okuba nti miliyoni 6 ze ziyinza okugwa ku mbuto zombi. Mbadde sikifuddeeko nnyo. Ekintu kyenfaako mu kiseera kino mbadde nzizompe ku magezi. Nyinza kukihandolinga ntya naye kati mu kiseera kino mungamba nti tulugyemu nga mukyala wange Daisy tumaze emyaka egiwerako ng'anoonya omwana tamulaba amunyweredde eddagala erya buli kika. Ng'omanyi omukazi ng'anoonya ekintu asobola okukola buli kintu kyonna mu nsi olaba ng'afuna ekintu ekyo. So bw'abanga ntegeeza nti kati ali lubuto ate enva eno ngende mugambe nti alugyemu n'abasiri musajja mukuusa. Tosobola naye mutandika bw'otyo. Gwe genda ku makya mutandika omuwaakeya mugambe mukwano okusinziira eno crisis mwetuli si kirungi kuzaayira mu mwana. Kubanga guno mwaka mufu tulugyemu olubuto maybe alizaala gye bujja. But not now. Kirabo azaale naye azaale. Ne Daisy kati wamwagala bwagazi buli kaseera ndaba ate Ekyo kimanyi simwagala. Nkimanyi tomwagala naye sisuubira nti omukazi ate muyinza okwendinga. Kyengamba nti nkimanyi tomwagala Daisy naye mmanyi ate nti singa aba azadde omwana ate omwana abeera amuvuddemu abeera mwana waffe. Kati awo tumusooke tumugyemu abeere nekigattawo. Akijjewo bujja. Nkitegeera kyoga kakati naye nebuuza engeri agenda okuntunuuliramu nga ku ssanyu ly'alina lyawulira kati. Nebuuza engeri agenda okuntunuuliramu nga mugamba nti Daisy mukwano okusinziira ku ABC omwezi gwa korona olubuto tulugyemu. Mwaka gwa korona bwe yafuna byonna bisanyaladde tekyali kitambula. Kati ekibuuzo kyange kiri bwe kiti. Singa Daisy mugamba okuggyamu olubuto n'agaana kubanga she has a right. Alina right okugamba nti olubuto lwange ndwetaaga sigenda kuluggyamu. Singa mugamba nti tuggyemu olubuto n'agaana. Yeah, it's her right. Naye nze nsobola ofuna eddagala n'endikuwa. N'ondimuwa n'alinywa. Naluvaamu. Amakulu nti bw'anywa eddagala eryo olubuto luvaamu ye n'asigala nga mulamu. Nga talina buzibu bwonna. Okuba omusajja kyangu nnyo naye ekiraga kizibu. Joko mugena ngo oweze emyaka egiwera. Kitegeera. Just ndabanga ndi puzzled. Anyway, Kellen. Ekiriwo oli mwannyinaze. Nkuwa ekitiibwa. Era buli kigambo kyonna ekiva mu kamwako manya nti kya nsonga era kya kitiibwa. So sijja kutwala bigambo byo for granted naye ngenda kulowooza nnyo kanchwe time ndowooze kiki nyinza okukolerera olubuto lwa Daisy. Okitegeera? Kugamba kankirowoozeeko nnyo nnemereko ejjusa. Mano crisis mwetuli okuzaala abaana ababiri is too expensive. Nino mwaka gwa korona mugo. Maybe olizaala kasa Kirabo alina omwana. Kale. Ogamba otya? Ndi bulungi. Mbaga nabadde amanyi togenda nakujja. Nga lwaki sijja? Nga mubuyinza ga omusajja ayagala kunkola kyono. Edda kukarimi nkumanyi siyinza kati bitajja. I know you very well. That's nice.
So obadde oteeyo gy'obadde bweru. Tubaddeeyo mbeera nga ojukata wantu tuli musana okitegeera naye eri omusana enkya bunnyogovu kwega embeera eri bwetyo etunyigiriza ebiseera ebisinga oba tugimanyidde ekunyigiriza naye nga okimanyira omala n'okiyitamu. Kulikayo anyway. Navuddeyo. Kati onaddayo oba? No, I'm not going back. Really? Yeah, I'm still here. Actually kyasinze okumpisa wano what we had little time tetwafuna budde bwogera bulungi naye nga I wanted to tell you something ntambudde omanyi tuzunze amawanga kangambe nti amawangwa tugwamu bigwe tuli bagwire eri gye tubadde naye nga I've been thinking anyway bulijjo kindi ku mutwe ntambudde byendaba embirabye bikooye sikyalina kyenjagala sirina kipya kyenjagala kitegeera so I decided to come back here ndabe nga nsetulinga n'omuntu gwe nali mmanyi from the young age ate ngera yeggwe kitegeera so kati I wanted to settle of course mbadde mayinze baakutwala ddeeyo munaaye ye bibadde biteeyo gy'obadde gyembadde embeera ebadde bwetyo obunnyogovu muzira we bityo embeera kitegeera anyway kulikayo nze mbadde wano nga nkulowooza nga nkwekuumidde karimu wange omubwati. Wait let me get you right. Ogambye obadde oweekuumi for the 7 years ze mbadde nga siriiwo kati egyo mingi naawe 7 abasajja ba Uganda nga tebakyalaba ate bati omuntu alinga gwe okubeera nga 7 years bw'oli nga siriiwo kisoboka kisinze ku ngeri gye weekuumamu. Omanyi bulijjo mbeera nga baŋŋamba Kareem bla bla Allah akwagala Katonda akwagala weesuneko ŋŋamba Katonda anjagala Yesu ampadde obulamu anjagala naye nga simanyi nti ate waliyo kyanjagalira dda ne kati nsegedde leero kuba waba yakunkuumira then Katonda anjagala kituufu. Toggwaga mubiri ebigambo byo. No, like for real ebbanga ddene. Anyway, I'm glad woli so nakuleka obeera wa mami what happened? Naliwo when nabeerayo kale ebbanga when nagenda mu high school nemwaka mwenda mbeerewayo ne sister wange by the way how is she? Daisy Daisy how is she? Really fine ali bulungi nnyo talina buzi ojja kutwalayo omulabeko. Sure nogendayo nemulabako she was my friend. Nensoma yamala high school nensalawo mbeera awo ddala era awo enkyali mpaka kakati back to the business. Nagambe I want to settle njagala kusettolinga naye gwe mmanyi obulungi so nga njagala kubeera awo mmanye kirabo wange akyaliwo baba bamutwala njiye makubo malala nze kirabawo wendi Karimu wange naye mmanyi baakutwala dda abazungu beeyo gy'obeera tebansobola mmanyi baakutwala. Let me get you right. Ogambye obadde wooli emyaka 7 gye mmaze nga siriiwo nga wooli nga wendi tonsanzeewo gwe okimanyi abasajja ba Uganda tebakyalaba otegeeza ki omuntu alinga gwe nobeera nga 7 years you still here single? Yes, why not? Omanyi bulijjo mbeereyo nga bantu banga Karimu Katonda akwagala Allah akwagala nebuuza Allah anjagala naye kati rero nkakasa nti Allah anjagala kuba yakunkuumira kiri kukwekuuma nze gola mbeera waka sivaawo ate kati wandi mbirowoozo nga nkulowooza nga ngamba bannaaye Karimu nga anadda naye nga nange ndi mu kutya olusi ngamba bannaaye oba baamutwala dda oba ki nga wendi okuba tewayagala kunnoonyako kati nandikunoonyezaawo ebintu ebyo nga byali bizibu mbaako nagamba social media platforms zonna kwendi tekamu Butesi Karimu nze nsooka
Nakusaba ngomye ngombe ayo nansubiza